National prayer day tulumbe olodi Kampala chengete asatu mulu mu December olodi Kampala chengete Bishop Chiganda tudumite olodi Kampala nakuzomezi nga 3 mu December tugenda kubeera mu kisaawe e Kampala mukadde nga bulijjo nga tumalako omwaka ate nga tuyingira omwaka omulala mukama kwa omukisanga ojja ate mukama kwa omukisanga omobilizing abalala ng'otegeeza abantu abalala omutwe gwafulumye dda theme ey'okwogerako ng'era na mukama ayongera okukakasa ntiraba behold I have given you this city called Jericho mukama akuwadde Jericho mukama ffe bazibwe gwe mutwe tugenda okutambulirako kola ekisoboka kyonna teekateeka okubaayo si ekyo kyokka naye n'okukunga abantu abalala ddi 3 mu December National Prayer Day mu kisaawe e Kampala mukadde omukama abampeera omukisa